Gwa kantuma. Wewe, bonani kuba tuzimbudde wangamba gikube. Gwe guma olinde ekijja. Muri steady. Tugende, tuli steady. Gravity omutujju tukwaniriza ku TV ezo. Ye gwayina olo. Gwayina la kitandise. Ndi steady kiwani iki. Tubulire ku concert jotegese. 1st October Lugogo Cricket Oval. Yama tusimbudde ani ali nene njala balina nene. Abalina entono temujja bambi. Nyamba tojja woboyina ntono. Abantu basubire ki concert eno? Abantu bagimanyi ndi wakabe, bagimanyi ndi performer, bagimanyi energy oyo. Abantu babira baze kwemalako stress, abantu balina ebizibu bingi. So babira baze kuchamuka. Ale bamanyize ni musanyusa. Yeah man. Ensonga wazituuka wa? Ezani. Ezani. Muguluji. Ani? Watusubiza okutuleetera ku. Oyona abona bayimbi ebintu bina bitadde mu luyimba n'oluyimba lupya baluyitanjagaliza. Byonna biri mu luyimba olwo ebikwatagana ku bantu abo. N'ebiriwo byonna nabiyimbyeko. Kubanze kati ali nafunye information. Abalaje bataafunye. Nenjise tofaayo. Gwe linda oluyimba ngenda subulula. Next week ngenda duta. Baluyitanjagaliza. Njagaliza banjagaliza. Yamma. Naye abayimbi balinga abalaga nti no basanyufu kuba nti go avaayo no bantu ensonga zino kwazongera ekyo wuliro kyo kuba nti yenza inalo abayimbi ekikulu batya nnyo batitiizi mulina okuba nelo omuntu waba w'amazi mugamba oli w'amazi naye omuntu waba w'amazi ate gwe notandika omusudiya so mulina okuba straight n'omugamba kati gwe olinga gundi yammaani akalulu bakayiwa sala byogerako ebyakalulu Sagala. Sagala kwogera kalulu, kwogere ku birala. Mu bifo byonna lwaki olonze olongo? Nebbanga lyonna gye mbadde nkola. Lwaki lero tokyusizza? Lwaki nkyusa? Oyagala ngende wa? Gwadde oyagala ngende wa? Wakiri ogendeko ku Africana? Oyagala ku Africana? Siwe njagala. Njakola extra launch ku Africana. Mwana wona ngambe wantu loja yakolimidde. Alinga emizi. Talina kyangamba. Roja alinga emizi. Talina kyangamba. Akolimira yanzala ku manyo. Talina kyangamba naawe. Ngoli mukambwe nnyo. Ani kati nze bankolimira omusirusiru ategeera. Buze ekirala alinga emizi nkizeemu. Nera ninako amaanyi ag'enjawulo. Kati nsobola obutaba kumanyi ga njawulo gwe nga wondaba. Ndiko Katonda wa njawulo. Yamman. Bw'oba olina Katonda bwe biba obeerawo emyaka gyonna nga togwa nga bukusabira ogwe bumaze obwo ne n'obeerawo ebbanga lyonna balooja abo nga bagala ogwe n'olemerawo balinga emizi. Katonda. Akaliwa. Eyo design. Eyo style yange. Buli omu alina ekimunyumira kyayambala. Okuva nga ntandika oyimba gwaliyo kalayo nga kavaako. Tekavaako. Katonda. Katonda abeera everywhere. Asobola mu kakomo kange. Asobola obeeramu. Yamman tudde ku kirala. Nze njagaliza oba tonjagaliza sikwagaliza. Lwaki nkwagaliza nga tonjagaliza? Yamman. Bw'oba onjagaliza nkwagaliza. Bw'oba oli w'amazi nja kuba w'amazi gy'oli. Okitegeera. Anjagala mwagala tanjagala sikwagala. Yamman. Era nina omululu. Nina omululu yensooka yakisaaniriza balala. Nina omululu mungi, saagala gaba, saagala njala byonna nga byange. Neeyagaliza nzekka. Nange nkyekwatako ate lwaki nkwata ku balala. Nze mwenyini sinatuuka gye ndaga. Yamman bano beeyiiye nga nange bwe neeyiiya. Baalimu ne bavaamu. Kati temukyali nze. Nze muyimbi alimu. Kati gweyagala muyimbi ky'omulala.
ani omululu gwe nina mungi saagala gabana nnyo na bintu byange akasanfunaako edi mu kibuga wakati si spice tugamba loja e problem loja ate nze nabaddeyo nga bazanya emizannyo gyabwe sibimanyi siyinza nabyogerako nnyo kiri awo kuba sibimanyi nze simanyi oba mubbi oba teyali mubbi be bamanyi aye nange waba mubbi nange mutta eyamaani simutta muwaka soda kiveeko ekyo of course mbukiririzaamu nga ngambye siyinza byogerako nnyo sibimanyi nnyo kati siyinza mmanyi oba kabadi oba biryalaali era obubadi ngenda bukola mu maaso awo ngenda bazanyirayo akazannyo ngenda zanya sokwebika nako kali kabadi kali watogambaki ayijange zirina okubeera mu mawulire nze njala nnyo amawulire ensonga gindi mu kamera zammwe sigenda ate nga nina shows endala njala amawulire nze ebya Levikson sibimanyi naye aba alya nsolo yagirye tebinkwatako